tujiyite mukko nobati agamba nti atwala full figure sima bamaze dde okufayiringa buli kimu naye atwala full figure tombuuza nga ku kikolimo ekyo waliwo abantu besoogerako ngani kikazi sikyogerako kyafuka kikoli mu ggwanga ngenda kwogera ku Namukasa ayogera nnyo ebigambo Namukasa mpozi naye alina kooti Namukasa nze video zena soko giweereza Jose Chameleone nawulira Chameleone mu kwogera kagamba nti abe yampeereza kubanga saagala Chameleone ali mu ssente zange best of Jose Chameleone nakivubo gakuba hame ekisawa kyakigaanidde alabeka yazimba kati wakola olugambo namugamba yagamba nti bamukutte kakati engeri gye munina musene mugasebe bino oli mukwate nankubira amangu ago n'agamba nti gendi am alive and kicking nekera nja kwogera bana abantu program z'olugambo ezokwogera samwa tezikyaliwo era program abantu abali basinga okwogera samwa mu Uganda yasooka abamu bali omita case era ebintu by'okuvuma byakoma ku case ne munne bebabakwata ne babasindika eruzira kolo ne program bazikyusa n'obudde bali basusizza era case yagenda okulaba nga olugambo lw'okukuba abantu n'okuvuma nga tebikyatambula n'amaliriza nga wanganguse agenza okuyiiya obulamu emitala w'amayanja ekigambo ekituufu waliwo abantu abateeka damage ku manya g'abantu nga basaana okugendako mu kaguli babasala enviri nga bwe balaba case bwe yafaanana nga ali mu kaguli ne munne wakko yali ani bafaanana bubi nnyo bafaanana era nga gwe wali mu nga bwe nali mu kkomera sinza atanyirira alaba ekyasuka kakati omukyalo oyo asobola okukola puroguramu ez'olugambo obulya bulungi naye nga talina nga puroguramu nga tutaddeeko bantu kuwaayiriza nakukonjera defamation okwogera ekintu ekitali kituufu kalebole kakati Namukasa ekigambo ekituufu Namukasa yeetaaga okusibwamukko ate nga kawala kanyumira ebintu byako bekaba tekagenze mu defamation ebigambo byako binyuma kalina olwali era ke kawala kasobola okubeera mu programu z'olugambo n'onyumirwa essaawa zino ke kaliwula kuba nti tekanaba kubeera abantu watuufu kakolera bintu byake naye ne kageera ku platform emalayo ekyenda emalayo kawala kalungi nnyo naye kejjemu ekigambo defamation bajja kumukwata bamusibasule emyezi 2 twalina wano Lady Pepper ne Kamunye nkulayirira amabanja n'abaana n'abazzukulu tebaligasasula teriyo muntu akola puroguramu ya lugambo bwe batakuwabira mu kooti bakuloga nze wakati kankubulire nze waliwo abantu nze waliwo abantu besitwala mu kooti mbawabira wakatonda kati kankubulira abantu abazze bakola olugambo abakolanga olugambo okuva mu biseera bya Kamunye mu biseera bya Lady Pepper ofuna bulungi njagala obambulire weegombaani saagala kumishoninga amanya kubanga tebalina waaka bajja kumbuukira kijenjera okugamba njagala ombulire sigenda kwogera kubanga bakwano bange njagala ombulire nti neegomba nnyo okukola puroguramu y'olugambo tulaba gundi bafaanana njagala weegombaani mwaba bazze bakola puroguramu z'olugambo batambula ebigatto byayabikayabika tebabawawaabira naye babakolimira kakati kankubulire teriyo ddogo lisinga katono nnyo teriyo ddogo lisinga kadima nanjogerako bw'ati kale eyo kale talina ddagala wali ogambyeko kale ku bantu abakola olugambo bangi nnyera mwe bali sagala bemboogere nebeera yabweri etya toyinza